batuweye endala yote kati mbere eri ya mu kaseera kano ako kazibu Tenongera basasira kufiirwa ate n'ebigambo ebizito we biddiridde okuli okuba nti abagenzi n'okutuuka olwaliro bakyalemedde ku ngulu. Si nkola yaffe y'Abaganda ate n'okuzira kizira kubanga ne bwebambwa bwefa yandibadde yaziikiddwa dda oba yasuuliddwa dda ku jirikiti, naye omuntu kintu kizibu nnyo era si kyangu kulaba. Ensangi zino ebintu mulotandisa okubikubako amaaso kyokka obukulembeze bwaffe obw'Abaganda tugezaako nnyo okubivumirira bireme okweyongerayo n'omulembe ogunaddako, kubanga ekintu bwe kiba kikoleddwako abantu ne bakiraba ne balowooza nti kisoboka, balowooza n'omulundi oguddako basobola okukikola kubanga kyali
muzungu agamba president eba yasettingibwa. So ab'ekika bali wano n'abalala bali ebweru n'abagenze edda. Enkola eno ereme kuddamu kulabika mu kika kyaffe ne mu Buganda bonna okutwalira ewamu yonna gye bali kumpi n'ewala. Obudde obugere tulina okukoleramu ensonga eno twali tugitandise ku makya ng'omulamuzi bwe yatusaba tuukeko wano oba oli awo naye yennyini asobole okulaba enteekateeka eyali wano tuba tugenda okuziika ate tugende n'erudda luli abalala gye baali bagamba nti okuziika gye kuba kubeera oba oli awo asobole naye okugoberera obulungi ekinaba kyetaagisizza okusalawo. Ayinza okuba okutunuulira ku nsonga zino ezinaaba zimuweerezeddwa ziyinza okuyamba ku kisikakasa nti zanaakozesa naye ziyinza okukola ki okuyambako. So twose bannaffe muli namwandu ne baali nabo tujje wano olwalira tutumale okugenda eri natandise ku ssaawa 4 okubawuliza tebaganye tebakkiriza bagambye kunzirira nengenza okulanga ssaawa eziwedde ddala 7:30. Kati omuntu gwe bawayogedde naye ku ssaawa 4 7:30 nga tannakuddira oyinza okumanya nti oba oli abaza batakkiriza. Tebabadde kyakukola kubanga kino kyalagiddwa kooti. Ndowooza kwe kusalawo okujja wano tulabe nga ekyo kituukirizibwa. Tuyinza kutuukiza buvunaanyizibwa obwo oba oli awo biyinza okuyambako. Naye ku ludda olw'ekika olutali olw'amateeka Omuganda agamba nti mbuzi lwefa lwemanyibwa nnyiniyo. Kati n'omuntu bw'aba afudde afunako bannyiniwo. Kino kyogero kikkaatiriza nti n'obuyinza Katonda bwe yamuwa omuntu oyo bumuvaako ne budda eri bannyini ye. Kyova olaba nga ekiseera ky'olumbe bwe kituuka tugamba nti busikibwayo busikibwa kubula nga tussaako omusika. Omusika oyo obuyinza asika busike era bagamba asikidde abaana n'abazzukulu. Era edda enkera y'okusimuka ekifundiko ekyo kyasikibwanga busikibwa bwe wava ekigambo omusika nga yasika n'akisika ku mukulu ow'essiga oba omukulu ow'ekika oba omusumisi kuba obuyinza bwavaayo ne bukola ki ne buddayo eri abakulu. Kakati bwaddawo nga bazizaawo anadda mu bigere oba balowooza anadda mu bigere mu kiseera ekyayitibwa anadda mu bigere. Kakati n'atandika okusika obuyinza ng'abusika ku mukulu ow'ennyumba, ku mukulu ow'essiga, ku mukulu ow'omutuba oba ku jjajja yenna alina obuvunaanyizibwa obukola gye bwadda. Kakati ekyokulabirako muzzukulu wange bwe yawummudde Bosco obuyinza bwonna Katonda bwe yamuwa bwakomyewo erifa abakulembeze. Kati anaamuddira mu bigere alina kutusikakola busisi kubanga naffe tuba tuwagala tubulemera. Tulina obuyinza tulaba nti ffe tulina okusalirawo amaka ga Bosco n'abantu abafunaana. Naye olw'enteekateeka y'Abaganda ennungi
bateekawo enkola ey'ebusikayo ne bukomawo kale omukulu bamusikako atuuka ekiseera nakkiriza jjukira naye abaakaddiye ebigo nga babusikako obuno n'abuwangula ne bamusumika ne bamutuuza ne mu ntebe tikatufuuze mu bigere byani. So ekyo badde bategeeza nti mbuzi lwefa emanyibwa nnyiniyo. Kati Bosco yafa, obuvunaanyizibwa bwonna bukomawo. Edda embuzi basibisanga nsibise, embuzi kyabugagga nga kizibu omuntu okuba n'embuzi eyiyo. Omwami yabanga n'embuzi n'akwata eno n'agiwa obwagundi ne bagisiba, naye bwe bagittanga manye embuzi tebagibaaga, bakuyita kutta mbuzi mu Buganda, ente gye babaaga. Nannyini oyo yatwalanga eddiba, bagenda mpulanga eddiba abalyambusa waani embuzi ebadde yamaani gundi. So olugero olugamba nti embuzi lwefa lwemanyibwa ki nyini yo. Ddiba lino baalitwalanga awa ewa nannyini embuzi eyagiwono gisiba. Kati naye nannyini embuzi bwe yagambanga nti embuzi eyo tugirye, nga bamuweereza ennyama n'eddiba lyako. Kati bwalaba olujja lwebandiseemu eddiba, manye ebiseera ebyamaliba gabanga ga kitiibwa, baatu bagateekanga mu ntebe bagalinyangako ebigere n'okugamba gennyini gayambalwanga. So nga nannyini mbuzi balina omuwa eddiba, oluusi n'alyambala yambala eddiba eryo yali nannyini mbuzi eri ebirume gye mwalabanga ku kyalo kuno. So tuddamu ne tubateekamu emisomo egikuuma ennono yaffe, ate era tukakasa ne bweba gavumenti ekkiriza nti ebitundu by'eggwanga lino ebyenjawulo birina ennono n'obulombolombo byaki byabwo. Era oluusi bwabasala emisango babwesigamyako. Naye nyongera obeebaza nti bwe batugaana okuziika mwakkakkana ne mutamenya kiragiro kya kooti, tuba kugenda mu maaso tuziika n'empaka, ate kooti yandirabye nga tuli bajeemu nnyo. Naddala oluusi benaffe abakulembeze twandibadde tukwatibwa, kubanga ffe twandibadde ku mwanjo gukuba nti twandibadde tukubiriza abantu bakole ki. Naye twebaza nti mwatuwuliriza, era katutunulire tulinde kooti kyenekola ki kyeneesalawo, tunagondera ekyo. Nze Richard Musajja Akaawa, Mutaka Kajja Buwongwa yasiima mukulemberereko ekika kino, era ekitwala ennyumba eno n'abantu baayo, ate n'obutaka buno obw'essiga lya Lukungi ekya Lusowe obutuulidde eddala wano. Era bategeeza Bosco abadde mpagi Luwaga mu kulaba nti obutaka buno bugumira. Abadde mpagi ebisigadde bisingawo mu bimanyi bulungi eby'obutaka buno obukulu mu kika kya Namungoona. N'ebigambo ebyo kusaba tusobola tukole omulayike tulambuze tabitegeera ekali maama tulambuze wawo tubadde tugenda okugalamiza abagenzi, ate ettaka lino weryetayolodde ekyapa bakireki ekyapa bakireese era kituuse kikyalusoweddwa Kindu Ssaalongo. Ndowooza ekijja kino wekigalamidde, wewali ekijja kino ttaka lya kyapa, si poloti, ate kyapa kya butaka. Era mu kiseera kino kinkwasiddwa nsobole okiwa omulamuzi, oba oli awo naye atunuleko akole okusalawo nga akwesigamya ku nsonga eno.
mu lukiiko olw'okutabaganya n'omulamuzi otwadde mu lukiiko olw'okutabaganya n'omulamuzi yatuwadde ensonga enkulu 3. Esooka tutwongere nnyo okutabagana era nankwasa omulimu ogwo noonye enjuyi zombi ndabe nga wabaawo wetukkaanyiza era nze namutegeezezza nti nze sirina ludda nyimiridde wakati bonna bazzukulu bange kubanga n'abali wa bosika eri bazzukulu ba kika kino era saagala kika kino kiwagukeko muzzukulu n'omu ne bw'aba mulamu ne bw'aba afudde twetaaga okumugalamiza ku butaka bwe tunaamulambulira bwe tunaamulimirako. So kyasose kyabadde kutabaganya era nkyakimfubako nnyo era ndi mukuwuliziganya n'abantu beeri tulabe oba tusobola okufuna olukiiko lwawamu. Ensonga ey'okubiri yabadde yakulambula bifo bino wagalamizibwa abagenzi wayimiridde watya wano oba wali mulamuzi naye asobole okufuna. Yabadde wakutuuka wano yennyini naye yatidde nnyo ab'amawulire kusajjuka n'asaba kimukolere anaasinzira ku bifaatulabye. Ensonga ey'okusatu yagambye nti ensonga eziri mu kooti zijja genda maaso singa tunaaba tetulina kituufu nnyo kituvuddeko mu ludda mu kaseera kano katuwadde. Kooti ejja kuba terina kyakkola, ejja genda mu maaso eteekemu n'ensala yaayo kujjako tujja kusobola naffe enzira zombi okuteekamu oba empaaba n'empoza obutasukka nga 26 mu mwezi guno gwe tulina ndowooza bwe bwokuna lwa wiiki ejja. Mu bufunze enteekateeka eriwo era gye tukyagoberera. Nsaba n'obuwombeefu mube bakkakkamu nkakasa wentuukidde saalaze era abasinga tebaliwo bulungi beetoloddemu ne nakigenderedde tuleme kuba bangi ate n'okusasamaza naye abataliwo ne bwe bajja mubagumye babeere baki bakkakkamu. Ate ne bwe muwulira Katikkiro agenze okusinkana ab'erudda bw'eri temutya kubanga wateekwa okubaawo atabaganya. Wateekwa okubaawo okutabaganya naye temuleke kulowooza nti Katikkiro avudde wano ate ffe atuvuddemu tubadde tulowooza tuli naye kati afuuse waabali ate ne bali mu kiseera kino balowooza Katikkiro waaki waabano. Ekyo si bwe kiri. Nze nnyina kuyimirirawo wakati saagala muntu n'omu oba mulamu oba mufu kuwaguka ku nju eno ku lunyiriri luno ku mutuba guno ku ssiga lino. Akyabadde abadde ayagala kumanya nti wagenda okuziikibwa waliko obwannannyini waaki wenkomeredde. Kati tuwezanaye Katikkiro kankwebazeeko maanyi amannya agange nze Waasajja Biteesi nga ndi mutuuze wa wadi Muyende Kayirikitikuwero Kaamu. Maama waffe oli mukunyolwa kwa maanyi nnyo, maama azaala Bosco ne mutabani wange Mike manyi muli mukunyolwa kwa maanyi nnyo. Naye nsooka okwebaza omulamuzi wa kkooti y'e Masaka eyatutte obuvunaanyizibwa n'amanya obuvunaanyizibwa bwa Katikkiro. Kubanga Katikkiro wano mu Buganda aba w'amaanyi nnyo ate era aba wankizo. Era nnyongera okwebaza omulamuzi oyo
obuvunaanyizibwa bwe yatutte eggulo mu kkooti n'asalawo Katikkiro amutikke obuvunaanyizibwa okubeera omutabaganya wakati wa Nnamwandu naffe abafamire ya Bosco eno ekyalusowe, kubanga omulala yali badde agamba nti oba kakiwa obudde, naye omulamuzi namulabye nga muzadde ate era alumirirwa, ate era n'amanya nti wano mu Buganda ebintu bino byali badde tebigenda na mu kkooti, n'agamba nti Katikkiro nkwasiza obuvunaanyizibwa bwonna bwonna, ogende gye bagenda okuziika Bosco ekyalusowe, ate ogende n'eri Nnamwandu gy'alowooza okutwala Bosco, otwale ab'ebifaananyi bano ab'ebifaananyi bemulaba wano aba kamera tebazze lwakwejalabyo, obuvunaanyizibwa Katikkiro yabumutisse, bakwate wano Bosco wetusuubira omuziika, n'eri mu ttale Nnamwandu gy'agamba okutwala Bosco. Neebaza kkooti y'e Masaka n'omulamuzi eyatutte obuvunaanyizibwa, naye mmanyi ensonga engeri Katikkiro gy'azikuttemu tujja kutuuka ku kigendererwa kyaffe. Osaba mu kiseera kino nze kyensaba saba bazze omwana wange ku butaka, kuba wano we bandeeta mubaze bafu bange ke n'abaana bange n'ekitaabwe ne bajjajjaabwe. Era taata Olumbeze nalwali. Sorry. Yangu wano muyombe wano we twaziika taata wano wakati agenda taata Obikoleko bulungi. waliwo abatuyambako wano